Abakulembeze ku kyalo Kabasana mu district y'e Butambala bayise bukubirira olukiiko lw'ekyalo okutema empenda butya bwe bayinza okumalawo obubbi obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe. Luno lwetabiddwamu omubaka wa pulezidenti mu district y'e Butambala Sulaiman Lubwama kw'ossa aduumira poliisi ekibibi Abraham Tukundane. Abatuuze bategeezezza nga basula ku Tebuukye olw'abavubuka basusse okubatigumya. Basinga kubabbako bisolo mu budde obw'ekiro nga n'ebimu babisalira ku kkubo. Ente bazibba, embuzi, batandise n'okumenya amayumba g'abantu n'okugasima. Bazibba wano mweriya wano yokka. Muba mugenda eggombe eyo ne muzisanga era nga bazibaagidde ku ki? Bagamba nti abasinga okubayigganya baanaazalwa za ku kitundu. Abazadde babakuza bubi, tebagambwako. Ate n'ekirala kyetaagisa abaana babanga babakutte mu kitundu muno tebabasibira wano Kabasanda babatwale walawalako. Baliko n'amannya g'abavubuka abamu ge bamenyeeyo be bagamba nti be basinga okubayigganya. Era DPC nkusaba Fuuko ali mu prison, tubuzayo Swabulu, tubuzayo Faizo. Abatuuze balumiriza abamu ku basirikale okwekobaana n'abamenyi b'amateeka. Kale bansi bakesimu yange sayidi n'ebintu byange ne sente zange enkatuma naliva ku saawa zalinja kali bwe nabibulyamu sayidi nangamba ndeeta ebisiiti batwakinga essimu eyo ngenda okuleeta nga mpe namba y'essimu nti ntekeko emitwalo 10 nga nkwata emitwalo 10 nga ngiteekako nga ngamba ng'omusajja addamu ankubira mwongereko emitwalo emirala 10 nga mwongerako emitwalo 10 nti bakwate sente zange batwakinga baleete ne sente kati ngenda ewa sayidi nti ddamu okola omukubiri ngenda okubira omusajja ngamba nti bamukyusiza yagenze Busia ngende wa sayidi angamba kati ate abamukyusiza nze nkola eki olw'ensonga nti aludde nnyo mu bantu akoze emikwano abamu baganda be abantu batandise okukwatagana ennyo n'abantu. Abakulembeze banenyezza abatuuze okwesulirayo ogwa Nagamba ne batagoberera misango gitwalibwa ku poliisi. Bamukutte bantu bennyini tebagenda ku kooti kubeera nga bakola ki bawaayo obujulizi ekino gye tukiretera obuzibu. Poliisi eriko amateeka geetaddewo eri abo abatambuza ebisolo. Alwaye chairman ng'eraga ente eyo gyekola ki gyeva ng'eteekako ne woogiguze njije mu gundi mu maka ga gundi ate ng'aginyonyolako efaanana etya. RDC Sulaiman Lubwama alabudde nga bwagenda okukola ebikwekweto okufuuza abamenyi b'amateeka bonna. Omuntu ovaawo essaawa 8 tolina ndaga muntu tolina ki chairman takumanyi abo bonna tugenda kukola ki kubakwata. Gwe bw'oba omanyi nti abaana bo babbi ng'omanyi nti obubbi obwammwe bwasikirano genda mu nsikirano yammwe olabe bamalawo obuki obubbi. Basabye abagoba ba bodaboda okubeegattako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno.